Musiibye mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe. Eno ewaffe ziri ssaawa ziri 3:48 zigenda kuwera ssaawa 4 ez'ekiro. Era musiibye mutya, kansubire musiibye bulungi nnyo, mukuliko eyo ku mirimo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko. Channel yaffe gyegatteko, bw'otannaba gyegattako nyiga kaalo eryako osobola ogyegattako, n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kibayita mubiri oyo mubaleetedde ng'ali yekka, osobole omumanya nti y'oyo mubiri nga w'omulaba, okalaba engeri gye kafaananamu, oyo gwe bayita mubiri. Abalala ebitundu bamuyita oba mubiru, bamutumya ddala erinnya bamukazaako nti mubiru, naye ng'erinnya lyayo ttufu ayitibwa mubiri. Mubiri y'oyo nga w'okalaba akadde ako kaako okalaba ndowooza otukole engeri gye twakulamu, y'oyo bamuyita mubiri. Mubiri oyo osobola omusimba ewaka talina buzibu, era ngenda kukulaga engeri gy'okasimbamu nga vidiyo eggwayo, omulaba engeri gy'afaanamu, bamuyita mubiri. Kaddo kalungi nnyo, kaliko eddagala ery'amaanyi eriyamba mu baana abato n'abantu abakulu. Eddagala eryo lye bayita mubiri, okusookera ddala liyamba ku baana abato abalumizibwa obwoka. Abaana abawere abo abalumizibwa obwoka, ndowooza mubutegeera bulungi nnyo. Abakyala mwe mutegeera okusinga abaana abato, balwala obulwadde obwo bwe bayita obwoka. Kati w'ofuna mubiri oyo ajja kukuyamba okujjanjaba omwana oyo omuwere alina obwoka. Omuyengerako n'omuteera kajiiko n'omuwaako n'anywa, ajja kutereera bulungi nnyo. Ofuna akajiiko akatini ennyo, engeri gy'aba nti aba akyali muwere nnyo, ofuna akajiiko akatini k'omuwa n'omuteerako ng'omaze obbiyenga n'anywako, agenda kutereera bulungi nnyo, tagenda kuddamu kulumwa bwoka. Obwoka obwo obutawanya nnyo abaana abato obwoka, abakyala bo babutegeera, kuba bwe batera okusinga okuwangaala n'abaana era babategeera nnyo. Kati obulwadde obulala naawe kennyini omuntu omukulu ng'obadde olumizibwa olubuto, kirungi nnyo n'okwesa ku mubiri oyo, ku ddagala eryo lye bayita mubiri. Lijja kukuyamba oyenga n'onywako, lijja kuba likolera bulungi nnyo. Naawe alina ekifuba nno mwattu, ogattamu kye bayita evvu n'oyengera omwo n'onywako, nawe kijja kuba kikolera bulungi nnyo mubiri, ajja kukolera bulungi nnyo mubiri. Kati n'ekirala, abakyala ab'embuto, abakyala ab'embuto ng'onaatera okuzaala olina eddagala ly'okozesa, nga bw'okitegeera ng'owezezza ng'oli mu myezi tugeze 8, 7, olina eddagala ly'otera okukozesa, nsubira mubitegeera mu abakyala. Kati mubiri oyo ajja kukuyamba ku nsonga ezo z'otegedde, ng'olubuto luli, bw'obanga oli mukyala asookera ddala okuzaala, osobola omukozesa ng'olubuto luwezezza emyezi 7, nga gwe muyidi gwo okusoosa okuzaala, osobola omukozesa ng'owezezza emyezi 7, ng'olubuto luwezezza emyezi 7. Ate oba wazaalako, osobola omukozesa ng'olubuto luli mu myezi 8. Kijja kuba kikuyamba nnyo gwe omukyala ow'olubuto nga okozesezza mubiri oyo, ku nsonga ezo z'otegedde ng'olubuto lunaatera okuzaalibwa. Kakati mubiri oyo gw'olaba bw'atyo bw'afaanana. Njagala nnyo eddagala lino mulirabe engeri gye lifaananamu. Oliraba engeri gye lifaananamu, njagala nnyo olirabe, ogende ewantu olisangeyo, olisabe. Bagamba tebasaba ddagala naye olisabe, okitegeera, olisabe. Bw'alikuwa wagamba nti nogako, nakugamba nti omuntu wakugamba nti noga ku ddagala liryo ndikuwadde, tonoga ddagala lyokka, bikoola byokka, jjayo n'akati ojje naawe osimbe ewuwo, okitegeera. Jjayo ebikoola omenye n'obuti, menya n'obuti nga bw'olaba nti wenna bimenye, ndowooza obiraba, menyerako obuti. Kati nga mubiri oyo gw'olaba ye, obwo bw'olaba bumererawo, okitegeera, ate tamala gafa. Omusana ne we gubeera gutya n'oba tumufukiridde, yamanyira embeera, okitegeera. Kugambye eddagala eryo baliyita mubiri bwe baliyita. Kati ngenda kukulaga engeri gy'osimbamu eddagala lino lye bayita mubiri.
mubiri oyo bwatu bwafaanana nga bw'omulaba. Njagala nnyo mulabe eddagala engeri gye lifaananamu. Kuba munsumbuwa nnyo okumbuuza nti ate simanyi ono afaanana atya, eddagala bwe tirifaana mpeeza ku bukoola ndirabeko. Kati ndikuteera ku YouTube ogwe kennyini obukoola obwerabire bulungi, olyetegereze bulungi nnyo osobole okulitegeera. Ogenda ewantu olisangayo olinoge ojja olikozese. Nga bwe nkugambye nti oyo mubiri ayamba ku baana abato abalina obwoka, naawe omuntu omukulu ng'olumizibu olubuto wamu ne ssenyiga ogattamu jasi bugasi wa livu, ojja kutereera. Ate n'ekirala kye nnabalaze ku YouTube gye kiri eyo, ogattamu kye bayita omutulika n'enkejje n'owona obulwadde bwe bayita obwamulangira. Okitegeera, n'ofumba n'onywa, omwana ajja kutereera obulwadde bwe bayita obw'omulangira bujja kufuluma mu mubiri. Ebyo nabibalaze gye biri ku YouTube. Nayagadde mbalage mubiri yekka, mubiri yekka ngeri gy'afaananamu, bwatyo bw'afaanana. Kati olabye akati ako kenterezezza obulungi, funa akakebeko ng'ako akannomi, katereeze teekamu ettaka, funa akati akamubiri k'ofunye kasonsikeyo mu ttaka obiveeko, ojja kulaba nga kavuddeyo bulungi nnyo nnyo nnyo. Yoyo bwatyo bw'afaanana mubiri. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gyegatteko, nkwagala nnyo, mubeere bulungi.